badirizaako buli omu gyasinzira okubeera nga ate agoberera munansonyiwa ninamuko engeri y'akasenyiga kansazeeko era nga tujja kubeera nga tetutambulira awo mpolampola kasubire buli kimu kitambula bulungi maridadi sana. Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq, UAE onaona ku ddungu kansubire muli bulungi nnyo bakadama ne basikadama abalabira mu America y'omambuka neyo mbaserengeta awona mu Canada awona mu Europe, German nyongera okubeera nga tembabuuzaako abalabira mu ground oba ku ground mu ggwanga Uganda namwe nyongera okubeera nga tembabuuzaako kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo maridadi sana. Video beera nga togiterako ekigalo like nga sharingirako abalala nga bw'osobola comment section ate yo eri open tekigana kubeera nga ate osulawo wansi endowooza of course ku biki byogenda okubeera nga ate olaba ensonga zentuuse nazo nsonga za muyimbi Gravity omutujju sako ne munywanyi we amanyikiddwa nga Lady Pazzo olunaku olw'ejjo Katikkiro wa Buganda omukulu amanyikiddwa nga Charles Peter Mayiga yavuddeyo n'abeera nga ate awa speech enkambwe ku bayimbi bano ababiri era nga yavuddeyo n'abeera nga ate akinoganya n'agamba nti siddangamu okubeera nga ate ndaba omuyimbi Gravity omutujju sako ne Lady Pazzo nga babakyazizza ku radio oba ku TV ya Buganda yona ategeeza BBS Telfina ne CBS FM tebaddangamu kubeera nga ate balinnya awo ekigere sako n'okubeera nga ate munnaye bakuba music waabwe era nga munnaye yakakasizza n'agamba nti abavubuka bano basoosezza nnyo okubeera nga ate bayimba ennyimba ez'obuwemu sako n'okubeera nga ate boonona olulimi Oluganda era nga Gravity omutujju ebigambo bino byamugudde mu matu olwamugudde mu matu n'abaako obubaka obukambo bwe yaweereza omukulu Charles Peter Mayiga era nga video zina ngenda kubeera nga tezibazannyira mbeere nga temuwulira embeera nga bwe yatambudde ebiki Gravity omutujju byesobodde okubeera nga ate ayogera nakutegeeza genda wansi awo beere nga ate nawe osulawo endowoozayo ku biki byogenda okubeera nga ate olaba naye nga ng'olowooza ki Gravity omutujju mulowooza takyusisizzaamu kubanga yatandika mpolapola ng'asaaga ennyimba ng'agenda agiragiraawo kakati ogenda kubeera nga ate weetegeeza oluyimba luno lwasembyeyo okubeera nga ate afulumya ekyamazima siyinza nakubeera nga ate nduyisa mu kamwa so awo no wavudde ensonga Obuganda bonna ne bubeera nga ate bubaaninga ennyimba zino tebaakomye naawo ku Katikkiro Charles Peter Mayiga oba Obuganda bonna wabula ne poliisi yavuddeyo nebeera nga ate ebaweereza ekiwandiiko ekyenjawulo ng'egamba nti Gravity omutujju sako ne munywanyi we Lady Pazzo mbeere nga ate mweripootinga wano ku CPS olw'ensonga ez'ennyimba ze muyimba mususizza nnyo okubeera nga ate muwemula eggwanga era nga singa munakeera ku makya ne mubeera nga ate mugaanye okubeera nga ate mujja ku poliisi ekinaddako temutunenya era nga ebya poliisi nabyo ng'obitadde ku mabbali ne UCC yavuddeyo nebeera nga ate ebaweereza ekiwandiiko ekyenjawulo so genda kubeera nga ate baterawo embeera nga bwetambula sako n'obutambi obulala bungi nnyo tuula kalira video nakutegeeza beera nga ate ogitako ekigalo like nga sharingirako abalala nga bw'osobola subscribinga bw'oba nga wadde tunaa kubeera nga ate otwegattako ka notification bell kakoneko kajje mu personnel kateke mu all notifications zikitegeeza nti buli video ginaaba ndeese ojja kubeera nga ate ofuna ka notification awo nti kakati kino kibisobodde okubeera nga ate kigwawo tujja Ashraf Musomi Wadduwa enamba z'essimu zitawo wansi awo ku screen People Airport Pickup nabo bali nnyo okubeera nga ate bakukima ku kisaawe n'okubeera nga ate bakutuusaayo yonna gye wandyagadde okubeera nga ate otuuka ate mu budde kakuterewo ensonga zino ate oluvannyuma nkumaona mawulire amala mangi nnyo temuvaawo. Waliwo omulenzi ennaku zino Katikkiro alowooza olulimi lwaffe lwakusaatuukirako busaatukizi ayimba ebitasaanye sina nakyogera nga kyatuuka nnyo ate ffe nnyini ne tukuba engalo ne tumuwuliriza. Nja kukusaba Katikkiro obuyinza mmanyi obulina tumuwere ku rediyo zaffe tumuwere ku TV zaffe buli Muganda nga obadde n'omulaba ku ssimu yo ng'oba azzeeko buzzi musiimuuleko. Ekyo kijja kuwa ekifaananyi abalala ababadde baagala okweyisa bwe tuti balowooze nti olulimi lwaffe bajja kujja balusiimulireko ebitoomi tubawe ekyokuyiga tumuboole bw'aba nga alina konsati z'akola tetukola ki tetugenda. Oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS ez'ennyimba ze saagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS saagala kuziwulira gwanaaluzannya gwe nja okunenya kubanga saagala bali abewaffe gye nava ebuddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba nti oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS ez'ennyimba ze saagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS saagala kuziwulira gwanaaluzannya gwe nja okunenya kubanga saagala bali abewaffe gye nava ebuddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso
Yes abasajja kabaka bwankubira essimu mugamba nti Yaman owekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga Sebampita Gravity omutujju Bampita wa Buyu Gerson nze gwobadde oyogerako emisana era ng'opiininga nti nno nyimbe ez'obuwemu eyo ndowooza owekitiibwa Katikkiro njawo kutangazaamu nti nze siwemulangako era siriwemula nze nkola music wange neteekamu art nga artist yenna kuba omulimu gwange kubeera artistic teekamu art neteekamu obwongo nembayimbira abantu ebintu ebibasanyusa owekitiibwa Katikkiro era siimanko kigambo kyabwe mu bulamu bwange bukyambaawo era abakuleetedde ebibaluwa ebyo ne bagamba n'ebyokwogera bakukozesa nsobi siwemula siriwemula music wange tawemula ekirawo ekitiibwa Katikkiro nkuloopera nti endongo yange tebagizanya nko ku CBS oba BBS okuva lwe natandika okuyimba mu 2011 simanyi obeera wali Katikkiro 2011 simanyi obeera wali mu bitiibwa ebyo byolimu era tayimbangako music wange CBS ne byonna byofubye okwogera kuno lwakwogera ku Munyongo mu byonna owekitiibwa Charles Peter Mayiga byonna byonoonyeza okwogerako ebigenda mu maaso mu ggwanga gwe nolaba ng'omunyongo gwa Gravity kyekikulu kitegeera gwe nolabira ddala nga Gravity omutujju omunyongo kyekikulu kyeyayimbye tegeera nkwagala nnyo ekitiibwa Peter Charles Mayiga naye nze siwemula era nyongero kikutegeeza siwemula just nteka art mu music wange oli waddembe yo okukirowooza nga bw'ayagala okitegeera ate nze music wange simuleeta nko ku CBS oba ku BBS ne bwe nayimbiranga music oli gwe muyita okulyowa emyoyo kuba byonna mbiyimbye era temwamuzanya ddi kitegeera gwe nogamba omunyo kiwemula nga naye mwennyini tomanyi kyekitegeeza okitegeera tomanyi kyekitegeeza gwe noweesiba ku munyo gwange nobeera ku munyo gwange nojonkera omunyo gwange muguveeko okitegeera kati of course mbadde so agenda mu meeting ezze baakoze already bo baadde bamaze okujajinga endongo yange nga ebaagala era nga bakoze ekibaluwa kyabwe nga kiriko vulgar songs content kale ngendeyo nkole ki njagende walawe banampita naye nga sifiina masannyalaze oyo alina ennugu ye fiina ayagala okuba yiiti naye ayagala okubeerakawo nga naye alina oluyimba olitugomya Uganda naye kati ekyo kimuluma nga kyo okitegeera kiba kimutta n'atuula n'adisikasinga Gravity omutujju n'omunyo gwe disikasinga ku bintu ebirala disikasinga copyright bw'oba ofunye omukisa ne bakutuuza mu bintu ebyo disikasinga ebizibu abayimbi bayitamu so disikasinga music wange okitegeera kati munnange nze temusuubirayo mbuze ngenda kudda mu kubuulirira oba okulyowa emyoyo sigenda kulyowa myoyo sigenda buulirira muntu yenna
Kitegeera sirina gwe ngenda kubuulirira taliiyo webala enkofiira eno omuya ntaddeko ekikofiira wa nze netatayina man kitegeera oyo amisinga odi gravity oli wadde mbogera n'owuliriza ezo ennyimba zange zinayimbanga edda oli waddembe BBS weza okuba ennyimba ze kyo nkyogeddeko mbagayira baali bazikubye eddi okitegeera tebazikubangako so ojje mulogo gezigenda ava ku munio gwange kuba manyi kyekitegeeza omuniongo beba abantu b'engulu in fact waliyo ne tribe gye bayita abaniongo ze bampitanga omuniongo nga buli muntu muddugavu bamuyita omuniongo tunalya we muve ku baana b'abantu nze nja kayana manyi mugenda kukola ekiwandiiko baŋŋambye kambibuulira abantu bye bino bye busazeewo amurede okumanya ndirede nnyo temumanyi lwaki saze leero mu miitingi yammwe bibino wammanga ebbaluwa eyo Eddie Kenzo yatukulembera ye pulezidenti gwe twalonda era oyo bw'anaatuyita tujja genda kuba ye pulezidenti waffe gwe twalonda ebyo ebya samoni agamanyi sigalina mujja kujja mu samoninge munkwate ngenda genda nkayana bino bye bivudde mu miitingi yammwe mutegezeza polisi saidi ekibuli egenda tuwandiikira mbu tugende tukole statement abo bwe tunakola statement oba kola oba tukwata bagenda kunkwata ngende naye temwerabira sigenda genda nzekka bayimbi bangi bawemula mutandike bonna mubajjeyo abawemula okuva kuba akadongo kamu abayimba ku stage nga begaziya mpale mbekawa ne ziyulikidde ku bivulu empale ne ziyulika enkya ku makyane bagikuba ku social media wonna misomo emeka wano nga n'ebitongole bya gavumenti bigitegeka emisomo gy'abakulu ekitegeera temutwala fefeka tekikola kufefeka muyite bonna mukuŋŋanye bonna mubayite mubagambe bonna bayimba tugende nga tulondobayo ennyimba lumu ku lumu tuzirondeyo lumu ku lumu tukwate abayimba nga bebajjula ku stage ng'ensujju otegeera tubakwate temunyigira muntu ku liiso teeka lya shariya tukwate emugamba mbu abikkako ki ate abikkako mubi nnyo okusinga ffe ayogera bonna bawemula saagala weekubire kadingidi omanyi abayimbi balina enkola eyo bw'alaba banne nga bamusinze noobu ng'ayagala ogula simpasi eyekonsolinga mbufe tetujja kuyimba ebyo tobiyimba obeere ewuofu obwavu fe tugende gwe toyimba byaffe ebyaffe tobiyimba enkuti togiyimba ensujju togiyimba amasanyu ga bulangiti togayimba gwe yimba ebyobulimi byo yimba omukwano gwo teweegatta ku bajjonkezi mbu babakutte ewaluma tobiyimba kubanga ffenna bwe tuyimba tuteekaawo bapulomota ne bava ebukoma nsimbi ne bagula kye baagala ennaku zino tosobola genda mu kirabu kuyimba ng'abantu si be bakulonze oba wakava mu kirabu ambiyasa emityana ng'oggalawo emusi n'abuuza abantu wiiki ejja tubaleetere muyimbi ki ne bagamba twagala dirido tebagambye gwe nti twagala eyatuyimbidde obulimi eyatuyimbidde okulunda obukeka obuto oba wakava ku stage okuyimba kweritangi yembaale ne bababuuza wiiki ejja tubaleetere ki abantu nebagamba twagala ku nkudi abantu ne bagamba twagala omuniongo w'eggulu bebeerondera gwe baagala gwe bweba tosobola biyimba bireke genda oyimba eyo
bireke tobikwatako biveeko byesenyiwe tewokonsolinga togula public sympathy kubane bwe tugamba kuyimba byolowooza nti bituufu. I bet you tebigenda kutunda. I give you task mumpe chemba nyembako tebigenda kutunda otegera ne bwe najja ne nyimbe kuki omanye bulungi ekitongole ekyo kyekizanya okimanyi Fina Mugerwa sigwasaanidde ssebo okujja ojajinge baliri pazo kubanga lumu twali mu gurupu ya Uma edda nojonkera maama Namakula n'omuwemula. Maama alina Namakula mukazi mukulu akusinga emyaka wamuwemula lwa nsonga byali byaki meeting ze mwayineeyo simanya nga mugenzi okulaba jeno n'owemula maama alima akusinga emyaka kati oli wano yogera baliri pazo gwenga wawemula akusinga emyaka Fina Mugerwa tolina lukusa luyita bayimbi sigwe presidenti waabwe. President w'abayimbi ye Eddie Kenzo oyina omukopinga mu bbaluwa alyoka ayita abayimbi bakulembera Lili Paza ali mu federation Gravity ali mu federation gwani Fina obayita ngani fe twogere ku sente za umaze mwali amwe bafina mwaba wako meka baliri pazo mwagende wa Jenosarene muli sente mwaba wako meka baliri pazo gwe Fina muli de sente mu industry mwe mwatamya n'abaana Uma gwe Fina bayimbi baveyo baweeko obujulizi ku sente ze mulidde abaana baveeko baweeko obujulizi ku sente ze mulidde empitirivu ez'abayimbi nga tebazoogerako oyagala abaana batandika accountability ya sente za Uma good operation where is the creation ya bagambi we need accountability eno jaliko diversion ali mu escape route aduka ye parade nga isamu kenza maso oba mwagala bate mwagala ye parade Nigeria ina federation Kenya ina federation yayo chogamba federation ye Kenya bwe jjo kyala wanira bani mwesiri wazale na bakenzo kati mwesiri wazaki gwagambye mizimwe nawe linga emizito tumanyira gwali mu comment section tamira tamugenda tugamba kyotuvuma kye tugendo bavuma Fina Mugerwa you have no moral authority to summon Lili Pazo and Gravity not you let it be any other person sigwe Pazo aba abantu mu covid mu lockdown bakuba akasimbi kanji mu covid bakuba akasimbi kanji era n'ensonga eyabawula ku Eddie kuba Eddie yali aganye ebintu byabwe ebyobubbi yensonga laki Eddie bamunooma tebamwagala bamuvuma ensonga yabigaana twatula mu meeting oyo Fina yajja mwogezi wa federation kyekyamujja mu federation Kenzo yabaabya n'aleeta ebintu byonna bye mwatwala ssente Bruno twatandika Uma Fina yalaba tajja kubba bulungi n'atugoba mu Uma n'asigazaamu abatamanyi bitambula muganda wange Fina n'agenda totandika bintu byakujjonkera tobitandika kubanga abayimbi bakusirikidde ebbanga ddene Fina twamuvaako mulidde ssente gwe Fina mwebyo ebintu byammwe musimanya UNCC simanya NCF simanya biki mulidde ssente obumbi n'obuwumbi oshegera kati mwagala kwepalawuda kujja mawulire oyawandika ate ebbaluwa Kenzo nga tamanyi yajjeewo obuyinza talina protocol entuufu alina kigoberera abo ba Fina yatandika nga ye mwogezi wa federation yali piyala wa federation weebuuze ki ekyabajja ku Kenzo nze mbadde ngayo ku federation zonna Fina tabeera waataliira n'amabugagalya kasita Kenzo yagaana ebintu byabwe ebyo ebyokulya ku ssente ku baana kasita yabigaana ne bamunyiigira ne bagenda ne batandika okujjonkera musuuza oshegeera ne batandika omujjonkera obola abawala na Kenzo kuba Kenzo wa mazima
ensawala na Kenzo Bazo mubuze kyekyamuvumbya Maama Alima amusinga emyaka yayina empisa kyekyamuwemuza Maama Alima kyekyamuwemuza Maama Alima kyekyamuwemuza Maama Alima amusinga emyaka Maama Alima aweze emyaka 6 Fina kyekyakuwemuza Maama Alima gwayina empisa yatugoba muuma n'agenda mu region zezenjawulo Sebei n'afunayo abayimbi abatamanyi ssente bwe zijja n'ateekaawo muuma n'ejjula abakuumira awo fe abagezi yatugoba muuma Fina abayimbi ogenda balaba bonna abali muuma ogenda balaba nga bavaayo Fina gwe abaana bakusirikidde totankuula abaana totankuula abaana Fina abaana babasirikidde abaana baveeyo simanya Langa Association nga beekokkola ba Fina abo babatamya wumba bagenda mu gavumenti nebagiraga tulina abayimbi 15,000 naye nga abo abayimbi tebamanyi nangeri gye bagabana ssente era mwe baanamu abali eyo mu birijoni ebyenjawulo mbu muli Kibogambo muli Muuma finito muli basiru oli abatunda dda kubanga mwe muwulira essanyu mbu muli Muuma finito nayimba nkudi genda oleete kyekitegeeza ggwe onzijonkera nayimba nkudi nenyimba mutu era nze sinayimbako luyimba lugamba nti gavumenti sesaizinga abantu bagende bookya ebipiira ku kkubo olowooza mu Uganda yonna ezo ennyimba gwoziraba olowooza abakulu tebaliyo kubanga waliwo free economy kyebayita eddembe ye muntu okukola kyayagala kasita kibanga tekirinyirira balala obweddamu epalawuda olulimi oluganda Buganda wano Buganda bweba erina ebizibu ebigiruma nga temuvaayo ettima lyammwe eribajjudde mulaba Katonda omuntu gwayambirira n'ekisa ky'abantu mumuteekako embeera mbwe olulimi oluganda mirundi emeka wano ensonga za Buganda nga muvaayo musirika nga ne Ssaabasajja mutuuka okumulengeza ne mukola mu bukatuuni mmwe Buganda tulwanirira olulimi oluganda ebiruma Buganda nga temuvaayo musirika muvaayo kati mugenza okulaba nga ffe kiso kya mbuzi bwe muba mugamba abayimbi abayimba ennyimba mweze mulowooza ngeziwe mulazi sirimu nayimba nkudi mugende mukwata abawala abayimbi mwe gwe Fina gwe mugende mukwata abantu abambala obubi bwe mba mugamba mujjonkera abantu mukolenga ensenda endala zikata buli muntu atambula ayambadde shariya togenda gamba abaana b'abantu gwe mbu bayimba ennyimba eziwemula gwe igwe ng'abantu bategeka emisomo gy'abakulu wano ne bawemula kyere abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala manetaze enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.